Evelyn Namuma ng'abadde wa myaka 23 abamumanyi bagamba nti yabadde akuuma amaka gano abazigu mwe bamusanze okumutirimbula. I reached home. I realized that they had carried most of my things from the house, and the girl who has been staying at home was not in the house. I rushed to police. I reported the case. Kigambibwa nti abazigu nga bamaze okutirimbula omuwala ono bagenze maaso n'okusima ekinnya okumpi wano ne baleka nga bamuziiseemu. But she was killed at night and she was buried just nearby the toilet here. Police weze, police nezuula nti omuntu yafudde mu nyumba. Era abadde asula mu nyumba y'omuwala oyo yekka abadde mu nyumba eyo. Poliisi wamu n'abatuuze b'oku kyalo bazudde ekinnya kino era ne basangamu omulambo gwe nga gujjuddeko ebisago eby'amaanyi. Wazuuliddwawo n'ebisi abazigu bye bagambibwa okuba nti bye bakozesezza okutirimbula Namuma. Poliisi omulambo gwe gututte okwongera ogwekebejja okumanya ki ekyamusizza.